Pastor Bugembe finally atulaze mukyala we mu church akatambi ogenda kubanga okafuna masaawo Abitex si musanyufu oluvanyuma lwa Spice Diana okuddamu remix ya MC10 ey'oluyimba gw'okutego bba amulangidde omutima omubi kw'otadde n'obutayagaliza akatambi nako weekali masaawo TikToker Rama Wonders kyakoze Sheeka kiti bannange obusungu bungi nnyo nyini ddala Bobi Wine naye si birungi n'akatono Calvin Kayanja mukoze bannange obusungu naye abujje ddala ku ggumba liri eri okumutima Baby Gloria n'omuhusband we bannange bingi byogerwa era nga ne pressure 24/7 aleese ebyama nako akatambi weekali masaawo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell emisubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Excellent nyongera okusabirako omwe mwenna abrade abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano nange munsabireko baswita ati senyiga nnuma ankalakata okitegedde ekintu ekyo Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga mukwano gy'ogenda okusaba emirimu tebakuwa mukubireko agenda kubanga ate akulombera edduwa sigenda Krisa era nga nkutandise ne Spice Diana onono masaawo nina bajjo nga munyiivu bya nsusso arangidde Spice Diana omutima ombi nti yalidde oluyimba lw'omwana lwabadde agenda okulyako olubadde lugenda omutunda kyokka ye n'aluzannyiramu mbu ng'alukolamu remix obusungu bungi nnyo nnyini ddala ngenda kubanga ate mubatuusaako masaawo era nga yeebuuza Spice Diana kiki ky'obadde ogenderera okuddamu oluyimba lw'omwana olumu lwokka lw'ayina olubadde lugenda omuteeka engulu oba olubadde lugenda okumutambuza amawanga bingi byayogedde akatambi naye nkulayirira 10 talina masanyalaze gafuna ku Spice Diana oluyimba lw'oyo omwana muganda wange mu Uganda wano okufuna oluyimba ne lukuba nsonda ku nsonda kiri ky'okuzannya oyo Chuni yabadde abanza okufuna password ng'olina okuva eggulu erire pakwaji ng'oze kupangisa gwokola kigomi anko Chumi kati sawa zino jagenda ku Spice Diana gwokutte gobba Spice Diana luyimbe niko kyokulabirako bempangisa Spice Diana n'asooka awo sawa 8 n'ayimba gwokutte gobba Chumi abagenda kuyimba ki natagenda kuyimba okyakigamba ba upcoming tubawa amagezi bw'oba Katonda akukkiriza n'ofunayo akayimba omunene bajja Ofuwe nyonga agenda kugatta Loza Chumi abadde atambudde naye ekintu ky'okukola oluyimba ne Spice Diana kino kyamwongedde kukyamusiza bussa wansi kale era abayimbi abanene mwagala nnyo okubukira abaana abato nga bafunye buiti naye ate temuyamba bwe buzibu bwammwe nze nkoze kolabo wano n'abayimbi abanene ng'oyimba ofuna bulungi kale abayimbi bo nze nyina megayiti wano eyakolabo ekyasinza okubeera ey'amaanyi mu Buganda oluyimba lwabikalubye naye twali twakamala okulikola mpolomotinga muyimbi wange Ssaabasajja Kabaka n'asiima ku mazaalibwa ge Chris Evans ayimbe ne oluyimbo naye nga gwali maanyi ga luyimba olwo naye nkulayira yagana okugenda naye kugamba abayimbi abanene abo balina effu tuwayo kyovala abamu bagwa byebyo ye munange Abitex si musanyufu yadde n'akatono eri Spice Diana olw'okuddamu limikisi ya MC10 gw'okutego bba era yagamba nti abayimbi abo abalere balina emitima emibi tukubanga yaddidde oluyimba lw'omwana olubadde lugenda omutunda olubadde lugenda okukyusa n'obulamu bwe MC10 kyokka mbu ye n'alunona kubanga kati buno obudde nti oluyimba lwa 10 ddo luli lwokka olumu terukyasobola kutambula munange bwe tweyongerayo ne Pastor Bugembe nti bulijjo mwali mugamba awasadde emyaka gimuyitako laba yina akaddiye kati atulagadde abaana naye nga mulowooza bano tebali mulaavu bano bali mulaavu omuwala yenna yuyo omulaba aloola buloozi n'amaaso takyasobola gakontrolinga wadde bali mu bantu sookola benzeka n'akatambi ate nkwongerayo ebyabadde mu kyaki wamu olunaku lw'ejjo ku Sande teri budde naye nga bali mulaavu bali mulaavu kino kirabwa n'omuzibe You're explaining to this one. There's winter. There's winter, there's spring, summer, autumn. So why is the Bible saying he will come to us like spring rains? Like what are spring rains? They are not bad rains, right? They're not bad rains, no. So when the rains of spring come,
you British people, be happy or be worried? Rain is rain. It just comes in its season. So I think it's saying in the right season, God will come. Thank you. Awo nno we tutuuse munnange era nga bo bajjaaji ba kuno baatandise dda bali mu kweswanta bagamba munnange guno gw'omukwano balina okugupika pasita bugembe nti bakwagazewo n'omukyala tukubanga ekisooka mukyala wampisa ayambala bulungi bingi munnange ate abaakuno nga baakusiimye oyinza okugamba terulikya ne bakwefuulira omanyi bo beefuulira mu kiti ngambazi basobola okuwalabula n'ogamba be bano bulijjo abadde bampaana kale bantu mmwe timuyigika munnange bwe tweyongerayo ewa Bobi Gloria unono nga bampropose nze munnange twebuuza ono gayi nga bulijjo bane nga gamba omuvubuka nga yeekuuma nga tewaliyo munnange ekisi yenna avaayo twakafunayo omu era munnange yabuddeyo n'agamba kale era bannakusubwa nga nkulabanga ekitalina makulu naye wamala n'ovaamu ebitegeerekeka kale nkwagaliza obufumbo obulungi gy'oli omuwala x bw'atyo bwe yavuddeyo n'agamba naye era nga munnayo manyi bagamba ku mbago bakumperekeze tekuwula musiiwuufu kati ye eyali yeeyita kabaka pressure 24/7 muyina maaso wano nga kyakoze okuwerebula omusajja bwe munnange lukebe talinamu yadde 10 kyokka mbu n'omuwala naye talinamu yadde 10 mbu kati oba ani agenda okuyamba munne bannange ate mulowooza takomyewo na full swing kyokka yeeyita kabaka akatambi kalina mu maaso wano sigenda kubanga ate nkuliisawo omukwano katolaye pressure ki kyagamba ate nkongereyo n'agaaliro naye nga ye omugamba agutemedde ddala ono guy afaananira ddala account balance 00 afaananira ddala statement egamba nti omuwendo gw'ensimbi gw'osigazza mutono ddala tegusobosa kukozesa nkola ino. How can you engage a girl when you're broke? Negweba engage nze naye she's broke. Mu kifo ekyokufuna omusajja amujja mwaka akamotoka ke akalinga akayimba k'embwa akamotoka ka Romion na bamugulira Range Rover ali awo ali mukubukana na bulinzi lwakuba akalinzi kamuwomera n'akengaginga nawe otupostingira social media yonna eri kuggwe tulaba akasajja akatayi. I thought they proposed to you with a Range Rover. Naye nagenza okutunula nga ne bye bakuproposingidde ne kadamand drink si kadamand oba mwakajje mu Gazaland akasuuti guy ke yambadde saakategedde obulevu bwe si butegeera endabika yetesanyusa kwegamba kati gwegala kuba bazaddewo burden batandike n'okulabirira bbaawo instead of getting a rich man you're here running around with small boys. mulokole gwetereze funa omusajja agenda okusasulira enviiri zo agenda okusasulira obwannamyeko zoobwo si byakuzungaano na bulenzi bwogenda ate umala we broke up mutumanyire nga mutupostingira ebitakwatagana yakwengeji nze kati ezo okukyala agenda kuzijjawo ovuga emotoka yitavuga ali kufutusubeshi muli waneno mutusirwalira eyali yeeyita kabaka pressure 24/7 munnange twali twamuwummulamu naye ennaku zino ndowooza kati awozezza ziringa 4 ennaku yazze gawanyi abuukira ekitokoto ekisirise n'ekitambula byonna abibuukira ndowooza owulidde omugambo gwa Tokomosi ku Baby Gloria naye ng'atwogera kuno nakuli kati ate ye munnange model music alina obubaka bwaweerezzamu mwenna abaana abaakuzibwa abaakulira mu ddiini okukuzibwa kikulu. Baby Gloria mu kirabe kyatuuseeko yakuzibwa akulidde maka g'abantu abobuvunaanyizibwa teyeeyonoonyesezza atambudde bulungi nnyo wuuyo mu Disney wuuyo mami njagala kutwale avuddeyo yonna obulango bwa moviti ani yonna kati bagenda kukola nika omwana bamuwooye omwana bamuwadde empeta to God be the glory omwana ow'obuwala okuze Gloria akuze omulaba tonnafumbirwa toyina yadde yali akuproposingidde ate bw'oba omufunye empeta agula nsi wuufu tagenda kugula nga ya Gloria mutandise okutapinga nga mutapinze I tapping that blessing bannange ngutapinga baana bange okutapinga singa kwe kwali okufuna temwandi badde singo Gloria wuyo munanga abalese ku lujja
tulina abantu nno nga bakola ebintu byabwe badduka speed. Congratulations Gloria, congratulations Mama Gloria, Mchala Betty Nachibuka, congratulations Daddy Gloria, kino kyemutuuseeko kula. To God be the glory. Mannange tuli basanyufu. Abantu bo mukwano bakyewuunyiza ddala bagamba ono omwana omuto azaaliddwa jjojjo wano. Bannange abantu bakuno temwewumuza kumwadidde ekifaananyi kya Baby Gloria nga bamupropose ne muteekako ekifaananyi kya Diana Nabatanzi ne Florence Nampijja ne mwebuuza mbw ate bano bo bakyakola kikulujja. Mwani yabagamba nti n'ebyokufumbirwa biri awo nti olw'okubola bigundi afumbiddwa bamupropose nze munange kampike omusajja wange nanga amproposing. Bannange mutulekeemu. Munange we tweyongerayo waliwo akayimba yo bakaani kagamba nti ndi kutimba nju ndi kugoberera gy'oligenda simanyi omukwano gwafuba oba gulibeera mu kaleega oba gulibeera mu katimba akayimba kale awo bwe katyo kakati nno Queen Masolo erinnya lya Lyanne Skin yalitadde waggulu w'ebbeere lye. Bannange mwana muwala ono afubye okwesiba kwa Lyanne Skin. Naye tomanya munnange bayinza okuba nga balina we baali batuuse kubanga omuntu ayinza kwesibako neesiba eyo nga tomusonsikangayo kagamba. Lyanne Skin ayinza okuba munnange nga yamugamba ye akagamba kati yasazeewo yeetekeko tatuuyi wali wonna toyina kyotugamba. Bwe tweyongerayo ne TikTok ono nno ng'amanyikiddwa nga Sibitoka munnange olunaku lw'okoosejjo baamutikkira jjukira yatunyumizaako emboozi ye nti mami we yafa naye yali amusuubiza omuzimbira ennyumba omulabira omukola buli kimu ewa Omungu yayanguwa ate okumutwala. Munnange ono nno lwamutikkidde n'agamba sigenda kusanyuka nze ka maama wampeera wagwe wabi n'ewalungi kale yatunyumiza enkula gye baakuliramu ng'ebyadala ono omukyala yatoba nnyo. Munnange n'agenda ku ntaana ye nga woolaba n'amugamba maama munnange bye wampeera embonaabona gye wabonaabonamu ng'onoonya akasente ka school fees tebyansaze nzuuno munnange gw'olaba nyambadde ekyambalo ekirungi kale katongere n'okumusabira Omukama amusonyiwe amusaasire era amuwe ekitangaala kimwakire. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe nkozzaako eno ewa Rama ono nno avudde mu mbeera n'abaako seekaawo gw'atabukira munnange oluvannyuma lw'okuva ku by'okuyigiriza abantu mbwe ebigasa eggwanga kyokka ate nadda mu kuyingirira politics nga gwabuulira abantu ekifo ky'okubayigiriza ekigambo kya Allah. Ono nno Rama avudde mu mbeera n'ayogera bingi nnyo n'agamba nti kyova olaba abasiraamu bakyabawamba nnyo muzikiti nti kubanga kati nnaku zino abaali babuulira ebigasa badda ku kabampaane. Sheeka muyina maaso awo ng'amwatuukiriza erinnya wadde nze sigenda kumwatuukiriza erinnya Seeka kitijja politics mu muzikiti. Omanyi musajja gwo oyagala nnyo kabampaane. Mutonzi waffe yasala. Mutonzi waffe. Seeka kiti ekimala otijja nnyo. Eriyo abasiraamu boogenda okukwasa nga tebalina kye bamanyi. Leka baana ba people power okuwabya olw'okuba bakubira ekikopo. Omuzikiti temubeeramu ba people power, temubeeramu ba nupu, ffenna tuba tuzze kusinza eri Allah. Okwata otya omuzikiti Seeka kiti nodda emimbali nodda ku muzindalo n'otandika okwogera we balikodinga we bapostinga. Wabanga Museveni awamba abantu kitegeeza naawe oli ku mission ewambisa abasiraamu bannaffe. Ozze emimbali w'omuzikiti mu bano bakyagulanyi tebalina buzibu. Museveni oli mubi. Saasira abasiraamu abali emabega nga bo tebalina sayidi nga bo bazze kusaala. Abasiraamu abadde emabega wa Seeka kiti emimbali ne musaala. Please be careful. Abasajja bakambwe bajja kukukwata weekange ng'oli luzira naye nga toyina musango. Seeka kiti weesonyiwe ja politics mizikiti
mubadde nga muwulira abasiraamu nga babakwata mwe mukaba nti abasiraamu babakwata ensonga ebakwasa kwetaba mu byabufuzi seeka kiti wuuna abyetabamu misana ttuku imagine nodda emimbali obuulirira abasiraamu ku bikwatagana ku Allah oli kusimanyanga Bakyagulanyi oli ku Museveni eno oyogera ku Muhoozi saasira abasiraamu b'okulembera nga wallahi ye talimanyi bya politics azze kusaala kufuluma agende ewuwe bingi by'osobola okusomesaako somesa ffe abavuma abantu otutiisa omuliro gwa Allah somesa abamalaaya abeetundo batiisa omuliro gwa Allah somesa abantu abali mu kusobya nga wallahi nga bakola shiriki kyogamba ebyokusomesaako biweddeyo fe Allah yatulwanira entalo zaffe si Kyagulanyi si Museveni wabula Allah gwe tuwanikira gwe toyina kutukakasa nti balina okutulwanirira kubanga n'abali e Palestine be batta Allah yagenda n'asasula Abamerika omuliro gwe batamanya gye gwava wallahi nga Allah yabalwaniridde abali e Palestine seeka kiti woba olidde sente zo zirye naye jja politics mu mizikiti ogenda kusibya abasiraamu seeka kiti ogenda kusibya abasiraamu okimanyi bulungi Museveni yakwata abasiraamu kiki ekibakwasa oluvaawo nga babakwata nga mugamba mbu Museveni mubi mbu Museveni awamba abasiraamu Museveni awamba abasiraamu naye ng'ensobi evudde ku muntu omu ozza emimbali okutta omuzindaalo oli kwogera ku byabufuzi mu kifo ky'okwogera ku by'eddiini eyo si holo ya byabufuzi muzikiti gwa Allah. Bwatyo munange mwana mulenzi TikToker Rama Wonders bwavuddeyo n'ayatulira Seeka amugaye munange Seeka kiti kabampaane wanagenda kuddamu awambisa abasiraamu mu muzikiti ne baneekambuzeemu abaana b'ennaku zino temukyatiirako ddala bantu babatwala mu madiini gammwe omwana abuulidde Seeka ng'oyinza bannange ezo byo sibiyingira mu bantu bange siyingira mu nsonga ezo apala naye kasita akatambi nkaleese nenkateekawo ne mulaba mwana mulenzi Rama kiki kyabadde agamba munnange wenkuzaako eno obwenzi bufuuse obwenzi oyo nno leero nno mukalakaasa leero baayatulidde munange taata Jime yagenda n'akuliriza akaana kaganda ka mukyala we munange we yalaba nga kakuze ndowooza n'alaba nga enva zivuddemu azirunze ataddemu reyiko ataddemu ebirungo munange enva ng'azezza bulijjo omukyala abadde amugamba ne gwe munnaye taata Jime lwaki oyagala muganda wange mbalaba nga mukukuta munange ekisajja ki taata Jime nga kidda ku maama Jime nga kigundula nga kimukuba empi okujjula okumutta obusi munange leero omukazi maama Jime agambye nedda onkuba bulijjo nenange leero kankuswalize mu public nga woolabaawo akatambi kaako weerabireko ate nsobole okwongerayo n'agaaliro abasajja b'ennaku zo ne bannange n'omukazi ayagala bba wa mulamu we bba wa muganda we naye aba yeekaza Tata Ime kulika yo Tata Ime bulijjo weegaana ng'ogamba nti mulamu wose omukozesa nagamba esensera sitaddenja tuguddeko tubona musawo yatugamba bulijjo tera muganda we ng'obye Tata Ime tadduka jangu tumalirize
Tata ime bwatyo munanga ate bwakawangamudde ate no ebyennaku bisekebwa abasajja we batyo nezo kameza abaya tebalikaawo lwakulekedde ennyingi 15,000 ali kumuganda we akalakatsa bannange basajja mwete mukyasaba ne bannange no n'omukazi nene nayagala omusajja wa muganda we naye abeera yakala n'awola ndowooza omulabi ono n'ensonyi yena zimukutte akwata ebiyinja ate akuba amulabisa anaye wetuli kale bwe soyongerayo ne Calvin Kayanja munange muyina maaso wano omanyi ono ye ebyokwogera ku Bobi Wine tebimubula abeerawo okulingiriza ekirimu n'ekitaliimu ye ngenda kubanga mbalekerako bantu bange akatambi ate nammwe nsobole okwerabirako wano Calvin Kayanja munaye nga totulaye byalabyo ku Bobi Wine kwegamba bannange omanyi okubanga omuntu abeera waakulingiriza kiki kyokoze woseka n'akulaba wonyiiga n'akulaba yakusembayo ngambagamba kyedembe lyamwe tebagenda ddiba bwera bwerere muntegera tebagenda ddiba bwera bwerere mwe mujja dirwanirira okuŋŋaanya abantu okusobola naye okyabulamu okubakulembera kuba naawe mwennyini bwe nkubuuza eddembe abantu lye beetaaga sikiwa nti osobola okulinnyonnyola yaani yakugamba nti bannayuganda balina eddembe lye beetaaga Bobi Wine bannayuganda beetaaga ssente abavubuka beetaaga kapito kwetandikirawo mirimu kwekolerera ebyeddembe byoyogerako sibitegeera osobola okunnyonnyola ddembe ki eritali wano mwetaaga ddembe lya kuvuma bakulembeze kuvuma abantu nga bo tebabaddamu nga tebakwatibwa busungu tebabaanukula oba mwetaaga ddembe lya kujjako Museveni nga yazinze mikono eddembe lye mwagala ddembe nga muyingira n'abantu mulingi nti tujjako dikiteeta nga yazinze mikono kuba lye sitalaba wano eddembe ly'obutaalwanako oyagala eddembe nga bwenjijja okukwata ku mukazi gw'obbabi mutwala butwazi kubanga oli muna Uganda oyagala eddembe nga bwemba sikkiriziganya naawe kozi olwaleero gw'okitwala nti gwe opposition ne bwe tunaakuwa gavumenti mulimu ab'emitwe eminene abatakukkiririzaamu ŋŋanza abajja okuba ku opposition tunaaba n'eddembe erikumwammula mu ntebe lyoyagala okutuwa so bannayuganda addressing ebizibu byabwe beetaaga kapito kwekolerera era singa ebweru gy'ozungira bw'ozannya documentary singa osakira bavubuka na bannayuganda kufuna kapito na ntandikwa kwetandikirawo mirimu singa tomanyi bantu bwe bakwagala kuba emboozi za Museveni baazikoowa Museveni yakulemerera wanyumizaako n'abannayuganda nti firimu esobola okujja dikiteeta mu ntebe ne mbagamba oyo omutwe gulabika gwe gumumenya omanyi omutwe omukalu gumenya ne mbagamba firimu teyina weyinza kutwala struggle nsaba bw'oba otandika buli gy'oaddressing ebyobululu osooka okunnyonnyola ku feriyazi z'ekisanja ekiwedde amanyi mu buguumirira nnyo so address about poverty abantu basobola kukola batya ne beekulaakulanya nga bw'oli kuba naawe your good example and product and success of this regime obugagga bwonna tewabukolera ku mulembe gw'obote gwe sooka onnyonnyola abavubuka ne bannayuganda nti bw'otunda enjaga bw'oti oba bw'otunda bw'oti amayirungi oba bw'okola bw'oti ebiduula n'ebikeesa osobola okufuna kooliisa abaana bo ensi egenda kukutegeera naye ebyo byokukyamuukiriza abantu kyova olaba nti by elections zonna ogenda oziruuzinga problem people kati bafirutalinga quality of a good leader si biri ebyokubasamaaza nti Museveni omujjako ti ate ndi mulwanyi ate ndi musirikale ate bwe bakulinnye engatto ate oli mazina gankima nga toyagala kukoonako mukira kulayi bebi
ddayo mizannyo gye gy'okulwanira laavu entebe togisobola kyovula ngambye abantu osobola obbakuŋŋaanya naye obulamu okubakulembera